Yes, muzeyi tuba tutuuse tubadde tuludde okukola era nga bannayuganda bangi bambuuza ti omukuku nava agamba ki? Oli mu suuti ya noopu tebiriyo ebyo ebyalwedi. The French people who made this suit did not even know noopu. Suuti Bafalansa be bagikola. You see, Ekulani ekugamba entukuvu nti abali mu jjana bambadde green na white baddipi. Bayibuli etugamba nti bali balabira ku byambalo byammwe. No, nze nyambala amasuuti gange okusinza ku mbeera n'essaati naye tombuulira ebyo nti nze zero, a political zero. Everything is abakatuli kibona batambula ne sapule. Abakatuli kibona batambula. Abafalansa bagenda okula essuuti eno tewali wa Nuupu asobola gigula ya bukadde obwo. Eyo suuti gy'oyambadde ya miliyoni 3 Bafalansa be bagikola. Suuti ye y'amaanyi n'engatto zeezo. Naye muzeeyi oli dizayina abantu kye bakwagalako ebintu by'okwambala wabitegeera. Ne bwe wali mu State House ati abantu baga nti okuva ewava mu State House mbojja kwavuwala. Mu State House mwali mu ssente. I used to finance myself. That's what people don't know. State House wali money. Wali money. Wasangibwa nazo. Bola bati wali wa mawuli agamba ti Museveni yatuwadde ssente nazitubbako. Izo ssente zaabwe was maina money. Abamawuli 20 buli mumu miliyoni emitwalo 10 nganzo binda bamu. I'm above those small money. I grew up in money. Nze gwe tuwalaba kujjajjaawo Yohana Mirundi yalina beekeri. Abaana banwaniranga okuntwala ku ssomero banzi. I grew up in, that's why I'm an arrogant man. Oli arrogant kwa sente wazira balabadda. Nayambalanga suuti. Yes, genda babuuza abaana be nasoma nabo mu secondary school. I used to anti nga uniform ya black empale white kati nze nga ngula suuti nga kano ka badge nkanyigako bunyizi nenkajjako mu tawuni mbeera business man. Omwana wa ssente me, I've never been a poor man. I've never chobola mbakubye ne mbajjawo. Amunoleje Katonda yampa buli kimu. Ndi musajja mugezi fika kweri. Amunolejeable. I'm not tribalistic. Olunaku lw'eggulo 2 days ago Land Rover y'amagye yayimiridde. Nimbagaba, you gentlemen, are you going to arrest me? Who can arrest you? But we like you. N'omusajja n'aŋŋamba nze okuva lwe twajja mu 86 ndi kaputeni. Bannange bampitako buyisi. Mbakubira saluti. What I told him that what you see the problem you have. Yes, what they do. This is not a professional army. Museveni is professionalizing it. Tibajira ku bifuba. Ne bakuba emmundu ekatonga ne bakubaawo erugogo ne bakuba ekikuba nimba. Kakati tetutuuka mu mbeera ate evaluing education. Wali olwayisa ekifuba kati baagala ki education. But the Kenyan army, which is a professional army, if you remain at one rank for 3 months, bakugoba. Majege Kenya kasitobera ku rank emyezi 3. The army does not need you. Bakugoba. Batocha amajete gakwetaaga. Kakati Museveni is graduate. Professionalizing the army. Ndi waliwo abaagala ennyota eza politics. Ngabo tebaagala genda Shimaka. Waliwo maje justing abo baagala nnyota za byabufuzi. Nga tagaagenda mu training. Anti ye bino byonna ebyamaje waliwo embaga yali ya jeno nga n'ebitala tebamanyi bikwata. Abasirikale tebamanyi. Ethiopia kabateesa okudeployinga amaje mu Africa okugatwala Somalia. We provided the largest contingent. The late Nyakayirima Bamubuuza, who is going to command this army?
Nyakairima Uganda, for us in Uganda, we don't mind who commands the army. We wanted to contribute to the force out of Pan-Africanism. Nigeria, any country that contributes the largest contingent produces a gen. Kati muzeyi mu East African Standby Force jena agitwala we Kenya. Kyogamba Kenya yasinga okucontributinga. Yasinza okuleeta abajasa abangi. Why? It's not for combat. Era kyobulaba Papa agenze luddawa Congo ne Southern Sudan Papa gyabadde. Yes. Do you know why? Papa is a president, and the Papa is normally used whenever the superpowers fail. Buli ba superpower America, Abafalansa n'Abangereza bafairinga. Yes. Papa yayingirawo. Kati Congo ba superpower balemedde okuza emirembe. And two, anti Rwanda etusinza amagezi. Unlike Uganda that failed to market Idi Amin's regime, the Rwandese have succeeded in marketing the genocide. Rwanda marketing is a genocide. Museveni could not have used the scholars of Luwero. Taizola Zeyambisa, why? It was a civil war. Toliko bawamudali kuba mukazi we. Toliko bawamudali kuba bawe. Because Uganda had a civil war. That's why marketing. Museveni wanted to build a united Uganda. Ere nyimbe ezimu baziwera. Wana inchi pata bunduki wanyanya baziwera. Enyimbe ezimu baziwera nti secretariat. Why? We fought each other. Kakati Uganda cannot take advantage of Amin and Wanga Bweruwero. Because it was a civil war. It is a civil war. When you go to Luwero, no babuza bachaba batabacholi. Kati yo Rwanda yali genocide. Yo Rwanda genocide. Papa yali nga German nga Hitler ataba abayudaya. Bamufunana was blamed. But you look at the Pope. Mussolini yali mu Italy. Ngane Papa ali mu Italy. Nga Hitler amutya asobola mukuba namujjako. So the Pope said that the Catholic Church defended itself. Nti yakusanga diplomacy. Kakati yo Rwanda kye yakola yakwataganya genocide no Holocaust. Genocide ne Holocaust y'Abayudaaya. Era President Kagame yagenda mu Bayudaaya n'ateekawo ekimuli. Kakati yo Rwanda ina diplomats abasinga abafe. Nabagamba the youngest Pope, the youngest Cardinal in East Africa is the Cardinal of Kigali. Abanyarwanda abeetema ate ye wali Katonda. Bikira Maria gyalabikira ekiberu. Buli mukatuliki yenna alaga kiberu. Why? Bafaza abasinga obungi mu Uganda wano Banyarwanda. Abatuusi bwe bajja bayingira ekereziya bagezi nnyo. So Rwanda etusinga okumarketinga ebintu byayo. Rwanda ye can market genocide. Fete tusobola. But if you wanted to unite Uganda, because it was an insurgency, a civil war, tusobola ku highlighting the 500 million Ugandans who died during a ministry. Kati mzenja yatuogereko kya General Muhoozi. Briefly. General Muhoozi ababadde bamuwagire abamaze ne bawagire. The Pope is going to mediate between Congo and Rwanda. Why? The Pope amanya ina ba Mirundi be nti obukatuliki obw'amaanyi ennyo busigaddewa mu Central Africa. Obukatuliki obw'amaanyi ennyo busigaddewa mu East Africa. Abalokole badidde Latin America. He comes from Latin America. Kakati sijja kumala budde bantu banalayo naye nkubuulira Papa yagenda mu Central African Republic n'asabira muzikiti. Why? Ani amuyamba okusabira muzikiti? Kagame yaweereza amagye mu Central Africa babayiza biki fundamentalist. That's why Rwanda was rewarded by having the youngest Pope, the youngest Cardinal. Kakati ye
the Pope is mediating between umanyi fwe tuwala ebintu Papa yakitegedde nti Tshisekedi needs the Pope. But in 1969, after introducing the facto party, single party state, now we're deep in our energy. You welcome to the Pope. Papa nobody. But the Vatican looked far. Why? The Vatican, being a state and with the intelligence services, had known a Muslim will come and take over power, and Ebyama is the country. What did the Vatican do? Vatican, that's why they created a monument in Uganda. This is a Christian country. Era nabagamba nti gundi yali kabaka wa Saudi Arabia. Fahad Abdulaziz bwe yajja mu Uganda kanali nsobwa yaga nti muveeyo mwaniriza omugeni n'alabasapule. That's why I explained where you see Mapera House, the next building is the Fahad building. Then you see Church House. All of these balokole you are seeing here, they are confirming that this is a Christian country. Kakati Papa Kagame ye yakubaba yekera ba Central Africa. Papa najja. Kagame Rwanda ye yakubaba yekera ba Mozambique. Kagame yakubaba Siramu banalukala lokuyamba ekereziya. President Kagame kati yagafu kamaje ga Catholic Church. Papa gwasoko kubira esimu. Kati kitegeeza Papa okujjeko okiyamba nnyo Rwanda. Wakati ye mediator. Anti nkugambye nti Rwanda yeyina money power. Yeyina amaje kati. Yensi mu bakatuliki esinga amaanyi kati. Fundamentalist bali balumbye Mozambique. Najja n'abakuba. Papa nakubira Kagame bankubira obajjewo. Papa akubira His Excellency Kagame. Museveni yagende Mozambique ya training. Yete yasindika. Yawerezayo maje. Ekitegeeza kuwamba Mozambique basiramu. Ekitegeeza buli abasiramu we bagezaako okuwamba interests za Catholic Church. Kagame. His Excellency Kagame yajja n'abalwanisa. Kati obola bade youngest cardinal ali mu Rwanda. Ngali wadi. Kwa wamacho ogedde. Era nze nkubuulire. Bali bagala kuwamba Central Africa abasiramu bannalukalala. Kagame yabakuba n'abajjawo Papa n'ayingira mu muzikiti n'asaba. Abasiramu bali bagala kuwamba Central Africa. Abayekera. His Excellency Kagame n'ayungula amaje. Ebyama ne gibakuba. Papa n'asabira mu muzikiti. Kagame will be saying, I want to tell you, like a Nyerere. Kagame ayambye nnyo ekereziya. Ayambye nnyo Catholic Church. Kati Papa nga tannajja asose kubira His Excellency Kagame. Namuga wange nzijja. Asenga n'enshikadi amwetaaga ng'obote bwe yali amwetaaga mu 69. Politics kati Rwanda yeggwanga mu bakatuliki erisinga amaanyi. Mu Bafalansa. Mu bakatuliki. Rwanda yeyina amaje. Agakola ebintu Papa kati byayagala. Kati yakuuma ekereziya. Abasiramu bali nti Mozambique. Papa nakubira Kagame simu. Banzigirewo. Rwanda yabatwala emisinde. Ne bagala kuwamba Central Africa. Papa nakubira Kagame simu. Banzigirewo. Papa nasabira ne muzikiti. Omukafiri nga talina wuzu. Lwaki Kagame. Mama chovolanga His Excellency Kagame wa amaanyi. Nze nkugambe the Pope blessed me. Ekifaananyi sikirina. Kati briefly tugende ku nsonga ya Genomozi. Lwaki abawagira Genomozi mwamaze ne muwagira President Museveni? And that is rubbish. From day one, waliwo munaffe gwe bakubye ne bamujja ku contract zonna yankuba ne muwabira ewaffe. Bwana batasasudde bajja mukuba nnyo. Museveni yatudde ne mukyala we. Ne bali viewing government. The problem involve Museveni. They are three. Problems are President Museveni. There is corruption yesooka obuli bw'enguzi. And Museveni has started mu education. Mubali balowooza. Museveni yasazizza mu contracts 40. Mu Ministry of Education. Omuntu yomu yayina ennoni, omuntu yomu yafuna full scraps. Omuntu yomu yayina one person. Linda ko museyi. Omuntu omu yabadde ne monopoly ya kyoko mu Uganda yonna.
buli nonyewandika nga ne full scope za UNEB abana ze bakolerako omuntu omu yazirina ne message ze bakolerako mu biological laboratory okola practical za biology era muntu omu kati president yasazzaamu contract 40 za ne mukazi we fasedi kati wa amaanyi nnyo bwagamba nti vaawo kintu kyabwe bakyeddiza ab'amaanyi bali aba sale Museveni mukyala waabwe ne General Muhoozi beba amaanyi kati mu Uganda. Museveni yalagira Muhoozi n'investigating obubbi bwonna mu gavumenti n'amuwa report. Buli musuma yenna Museveni amumanyi. Linda ko muzee. President Museveni yagamba General Muhoozi investigating corruption mu gavumenti yonna n'amuwa report. Atagenda basiba. Salimu Sala kuyita buyisi n'akugamba kukyasa n'okufuka. Ekintu kyabwe bakyeddiza. Ekintu kyabwe bakyeddiza. Ababana omuntu atali wa family yabo ayina amaanyi bamuyita Otafiire. Lindako atali President Museveni atali General Muhoozi atali Mama Janet atali General Sale kwabe bana boyogedde abalina amaanyi mu Uganda atava mu abo kati General Otafiire ayina amaanyi naye mangi nnyo era Otafiire batula bulungi nnyo naagwa Muhoozi mu kifuba. Anti bagambo zenjo mbumukoza mpe ebyama bya family wabaddewo okuteeseganya wakati wa General Muhoozi ne General Otafiire ne beegwa mu kifuba. Anti Salimu Sale ayina amasasi mu mubiri. Salimu Sale tayinza kukkiriza kusuula kintu kyabwe. Why? Salimu Sale butafana gundi Moi yayina muganda nga bamuyita Makatu nga yakuliyetinga problems for Moi na solving Moi yamusiba. Salimu Sale is a very instrument tool. Pira. Salimu Sale. Era singa Kigongo yagende wa Salimu Sale n'amubulira ntukoze tutya teyali kyakadde. Kati first family General Salimu Sale ye pire y'amaanyi. Otafiire ayina contact muki mu ba veterans Museveni yabagamba. Anybody want to rule Uganda must go to the Army Council and the people of Uganda. Kati ono ye yali ayinvestinze mu parliament. That's why there is a crisis in parliament. Parliament is completely useless. Bagiteka mu lutalo lwa succession. Parliament ekola ki? Bwe mba njagala okuwasa omukyala nsooka kukwana ye yennyini. These are the voters of Uganda. After a person who introduces me, I have to get two people, OMUKO and Senga, to introduce me to the family. Senga obamanyi, timbamanyi. Kati in Uganda as a succession battle, the military plays a vital role. That's why Otafiire is very important. The military council plays a vital role. Mukufuna president afuga Uganda, military council etwala amagye eyina se y'amaanyi. This is a liberated country. Nyamanjige bagigabana mu nsiko. When you go to Turkey, the military council in Turkey approves you. When you go to America, the electoral college yeyina amaanyi. Mu America electoral college yeyina amaanyi. Ekugana. Ne waba abantu bakulonze. Military council ekugana. Kituufu. Yes. Kati mu Uganda the military council and the military council and the people of Uganda. Why? When Museveni came to power in 86, surrendered the country to the people of Uganda. Teyafuuka muwangami. Yagamba nti ngo by'omubbi ne musuze saati ya mwingi badizizza. Kati institution bbiri ze zina amaanyi mu Uganda mu kulonda president. Abalonzi banna Uganda ne military council y'amagye. Kati ate bano bannaffe bayinvestinga mu parliament. Oyo president kwe balondera mu parliament is a ceremonial president like in Malaysia, like in India, like in Germany. Germany president wabulondera mu parliament. Anthony Chancellor. Prime Minister. Kakati kitegeere. Museveni yabagamba buli omu avaayo azine. Owaffe n'avaayo n'azina. Ne tukuba enduulu Muhoozi n'azina. Nga munnaffe tasobola kuvaawa. Kakati bano kye balimu kiri bwe kiti. The Muhoozi factor has demystified 4 factors as a political scientist. 1, Muhoozi
his image, they already painted the image. Si eyo. Mu byofuzi batugamba image y'omuntu ematalinga. Oyi abaganda bagamba nnyo muka Mirundi yakyuka. Muka Mirundi yakyuka bwayo. Omugole bamubba. Fe mu particular studies batuga nti a bride can be stolen. Kati image ya General Moses. Kati joine media yamu paintinga a negative nga si yeye. Agenda okuvaayo nga mulala. Naffe mu baganda batugamba ti a step mom smeared anti-heroes soil to a beautiful step daughter. Naye abajja okuwasa babalaba obulungi. Ono tumunazaako munaaza. Kati media ya Uganda yasiga General Moses ekifaananyi ekibi nti mutamiivu yagenze okuvaayo ng'amaanyi agayina. Mulala. That's one. Two. Muhozi naba defeating nabagamba nti 1924 in American history 1924 the women voted for the first time in America 1924. In 1964 the blacks voted for the first time in some states. But what happened in America in 1924 has happened in Uganda. Why? I told you that these people believe in the invisibility of the media. Media sayina cheyina. I'm a journalist. Media teteka mukulembeze. Bakuba muhozi nti mulalu. Ne bakuba nze bankuba nti ndi mulalu. Ne muhozi yakubyera leeki. Abantu ne bajja. Ne omanyira leeki ekoze. Muhozi demystified several theories. Ono tango gundi bamuyitani. Tadong. Yagamba ale campaigning. We shall not allow ale omwana namuga nti owaayi. Nze sijja wammwe sina kadi yammwe. Abanyankole balina olugero lukugamba. Amazzi bwe gakuga ntonnaba gagambe siinako. Tadong atwala NRM yagana ale campaigning. General Moses namuga nze sijjira mu NRM. Yes. Sijja wammwe. Yes. Eleru. General. N'omwogezi w'amagye. Ne General Kulayije. Is flouting military rules. Nga beerabidde nti special. President Museveni appointed Afende Muhozi. Special advisor. On Taina limit. Special operations. Special operations. Even maintaining the president in power. Kwaba tuba tusoma politics batugamba. Nti an aide of the president must ensure. Hassan. An aide of the president must ensure that the president maintain your principle retains power. The ultimate goal of all of us who work for the president is to see the president is in power. Yeroro ya mwemena. Anybody who comes to you to undermine the president is your principle. Report him immediately. Mzee kati omuntu ajanaga nti ayawamba president omulopa yo mangu. Museveni picked me from 40 million Ugandans not to undermine him but to support him. Kali mzee inazita nga nti njagala kujjako president Museveni. Oddukirawo n'omulopa. Nabaddenze ennaku ezo nga mukubye ennyondo. Waloga adde okubye ennyondo. Museveni ayina gwe yakkiriziganya naye yagenda okubeera omusikaawe abadde ayagala ayogere naawe nabadde musi nali mukubye ennyondo mu mutwe. My role as an aide of the president enkondo bagireeta kuzizika ttooke sikulire kaligwe. President Museveni appointed you all of the eight but what to soma batugamba working for a president. Boba some okola principles ezifuga abakolera president. One, never antagonize members of the first family. Why? Because they see the president informally and you see him formally. Therefore you cannot win a battle. Kasolaba nga mu family ya Museveni mulumwa ayagala omusula mukube. Kati gwe ba first family lwaki obakuba? Mbakuba bagala kuzuzu. Etteeka erisooka ligamba nti tolwananga na bamemba ba first family kwa tojja kuwangula. But we have another. Naye kaakati gwe bamemba ba first family obasabula. We have another principle. When you are riding in a canoe with a stubborn son or with the owner of the canoe and he starts wrecking the canoe, so drop him into the water. Because you will go back and explain
Okitegedde? Kakati gwe ekikubya abamemba ba First Family abamu baagala kusula gavumenti. Naffe tudduke dinaki. Gwe kyekiba kulwanisa. Njagala kubeera wano. Kakati memba wa First Family bw'aba ayagala kusula gavumenti mukuba. Kakati Museveni nampita n'angamba nti ze ampita. Why are you attacking this man? Nemuga nti he wants to overthrow you. President wakuyita nakuza lwaki ovuma ono muga nti oyo ayagala kusuula oyo. Yes. Wadde member wa First Family. With evidence. That's one. Once you are a presidential aide, you must maintain the president. Ye Museveni yanzijeko ekyadvisor. Naye oba okyakiina. Bwe mba nkyakiina ettayito omulimu gwange kumukubira baki. Balabebe. Kati ye yampita nti wacha nze ndimbwa. Embwa eruma n'abako. Wacha embwa nanyini yayina okuyekulya. They can even attack in-laws. Yes. Motoka yabwe bagitwale n'abasirikale. Abantu bategeere nti tulina divorce. We have a political divorce. Naye oba okyalina abasirikale n'abasirikale baabwe nga n'emmotoka yaabwe ng'ogiina. This government will continue attacking them because I want stability. Ekyokubiri ti abasajja bano bayina kye bakozesa tukita reverse psychology. Oyo omukazi ali mu Kampala. Kisaka. Atwala kesisi emukyala Kisaka. How can you say I'm killing 40,000 jobs? Saba boda. When I get it, if I get a chance, nga government ya Museveni evuddeko. Nenfuna omukisa okukolera mu government ya Muhoozi. Nja kusaba emirimu esatu. Handler, because a handler and an advisor are different. A handler means bwe nkuga nti jamu strategy gym. Handler kyakulagira kyokola. Nti Bush senior bwe yali agenda yalekawo mutabani we Bush junior naye n'amuwa kine. He is a former vice president. Akuuma omwana we. Omwana nga alina okugoberera ebintu byani bya kine. That's a handler. He's not an advisor. A handler can tell you, Daddy, don't put on this suit. Kati eno ye kunyumidde. Kaimuzeeyo ina ba handler. Yes, I have a handler. Agante suti ino nungi. Kati ngene suti we. Enyumya bagwo oli designer kubanga suti. Sati ya Owino gisangayo. Teri musawo muganda akuganda gendo je sati ya Mirundi mu Owino. Teriyo. Kubanga nabali abaziweereza baavu. Zine sati za mitwala abiri. Sati za bei. Sati za bei. Amanye ebyokwambala babimanyi. Yes. Kakati nkubulya ne gamba. General Muhoozi yabakubye. 1. Bamwandestimatinga. Omuntu yenna bwakuyita ng'omulalu okubanga mu ngalo. Why? The difference between a madman and a highly intelligent man. Luwuzi. Abagezi bafaanana nga balalu. Wamma kituufu. Omusajja bw'avuga emmotoka z'empaka n'abawangula nti njaga. Kisajja kinwe enjaga ekyo. Lwaki mu Uganda abagezi babayita balalu? Mu nsi yonna abagezi babayita balalu. Abagezi, if you do something that is extraordinary, people call you man. Like me. Okuba mbabuulira ebigenda okuddako nga political science is a science. Mbaga akasajja kaliko emisambo egyako. Sajja katamiivu. Tewali kye kalagula ne kitabeerayo. But I did political science. Political science is a science. Using my political science lenses nkubuulira. Kakati gwe kankubuuza ng'oli ku kyalo. Omwana omuwala n'agamba nze njagala busisita naye ng'atambula n'abalenzi. N'omugamba nti owaayi otambula n'abalenzi naye mu basisita ebyo tebiriyo ebyensonyi. Kakati bwe batamutwala nze mba namuloze. I've already known nti ogenda mu bwannaani oyina okuba nga tebaakuwummula. Mpozzi nga baawummula amatu. Kakati gw'otambula n'abalenzi bakuwummule ne Mombasa ne Dar es Salaam. Togenda wa? Mu bunaani. Teri ayagala busisita atambula n'abalenzi. Kakati kitegeeza mu basodokisi mbaagala nnyo. Abasodokisi alibeera faza awasa. Alibeera bisopo tawasa. Kakati gwe gw'osalawo. Are you going to be a bishop? Or not? Tewali akulozi wawasa. So me, I know. I tell these people, since nchimanyi, Muhoozi, bamwita omulalu.
omutamivu omuki nange Dr. Kabushenga ne Dr. Kulubya of New Vision Hospital declared him a mad man. Museveni had summoned his mother to check my mental faculties. Was it there? Omuntu yenna kasita akuyitanga omulalu omutamivu ng'omanya omusinze ng'okubanga muki mu ngalo. Jesus was called a madman. Bagamba nti abange balamu omubbi era balamu era mubbi. Kuva mu Bayibuli balamu yaba mubbi. Balamu linnya ly'ababbi. Muleme kutuma abaana bammwe mannya ago najja lwambi. Linda balamu. Balamu kuva mu Bayibuli yalinga mubbi. Era yali mubbi. Kakati tetokiraba. Nze Yozefu. Ayindikire mu dimaisha. Muzayi soko kaddemu ako. Mu Bayibuli era mwali mu balamu. Balamu yali baba katere balamu. Era balamu bwali. Ne balamu olwalerera wali. Ng'oli ow'omu Bayibuli. Ow'omu Bayibuli. Kati nga ntuma nange balamu. Kati ayindikire mu myself Joseph. Joseph manya g'abakambwe. Nti Joseph ono okwasabikira Maria gwe ne bakugamba nti oyo omukazi muka Museveni oyinza omukwana naye Yozefu yagamba nja mutwala ladiko kyobera nayagala Yozefu kibwetere Yozefu Stalin yafugalasha ba Joseph no bonna babamaanyi baba bakambwe twakijja kwoyo Joseph ow'Emisiri yagamba nti olubuto lwani nti alwa Katonda njaddwe bagala ate n'atamutta. Lindako Joseph bawa Maria bamugamba nti ono mukazi wa Katonda era n'amutwala n'amwebagala n'aluwalampa naye ne bakugamba nti oyo wa Museveni oba wa chairman bw'erosibwa n'odduka oludduka. Lindako mu Bayibuli Maria Magdalena Joseph baye bamugamba nti oyo mukakazi anti mwe mutamanyi teri mwavu mu nsi Katonda gwayagala. Yozefu oyo bw'omusoma era ali mugagga yali designer yali mubazi tekiriyo mu bitabo by'Abayudaaya. Necton kitegeeza designer teyali mubazi yali designer. Yozefu taata we yafa muto nga ina bannyina aba bogerwako mu Bayibuli n'abazimbira ennyumba. Yozefu oyo gwe mwogerako yatuulanga ku lukiiko lwa yeekaalu mutubuulire atuula ku lukiiko lw'ekkanisa omwavu oba olukiiko lw'essomo gye yasanga Zakaliya ono Maria Magdalena yali ali wa muganda we ani muganda we bamuyitanga batya Elizabeth yali muganda wa Maria. Malaika kabuteria Maria kabuteria malaika kabuteria buli Maria nti olizala omwana wa Katonda tusabe enneeme y'okwetowaza. Ebyasinga kunyumba ebikola eby'ekitibwa ekikola ky'olubereberye Yesu Kristo asibwa kumpaji n'akubwa ennyembooko ne zimulya. Ekyo kyennyumiranga. Namuze ebituli by'Abakatulika ebya Bayibuli nabyo bimanyi. Olaba Papa yampa emikisa mu Uganda bali mubabe. Papa yakuwa emikisa. Blessed by the Pope. Ate Museveni yatandaze eyo. Wa Papa yakuyita. Museveni introduced all the people except me. But as we are getting out, the Pope sent his aide. Call that man. Papa yasindika omuyambi wa kuyite. Yampita. Nangamba, I know. You are a politician. Ask God for solutions. Omanye kitegeeza mu kiseera ekyo. Namugamba mbugagga. Ne musaba family yange etereere. Papa namugamba nti family yange mu Africa mulimu abakazi aba. Papa amugamba otya? Nina abakazi bana. Abaana 8. Naye mu Africa that's what we are chief myself many women. Tie. Naye njagala abaana bange bakole ki? Bakwatagana. Papa amugamba ina abaana 8. Temukwatagana kati. Okwatagana ko. Naye nga ye papa amugamba ina abaana 8. Ekyokusatu ne mugamba nsaba mama wange awangaale. Jajja Mole. Era kati bangambye amanyi ga mulwadde. Agenda bwati ate n'akomawo. Agenda. Olaba yawene motoka lole yamuyitako. The only thing I did not ask the God was my job. Era nakalema yakutwala. Ate ogenda nne kalima Vatican. Era bwe nava Vatican ekifaananyi kifuluma. Ne bagamba South Africa with the Pope. Vatican is another photo. Kubanga Pope
abakazi bonna bava mu Afrika bafukamirira Papa abawano bonna tewali yamufukamirira Papa Museveni bwe yali agenda e Vatican Mbabazi yali aguze ba bishopu bonna omusajja Monsignori yava mu Northern Uganda. I don't know whether Museveni has ever given him money. Omusajja kwe twagenda naye Vatican was a Monsignor. Si bishop from Northern Uganda. Yes. Museveni yali amuwadde nga kitegeeza Mbabazi bonna yali amazoba kubanga aliya Mbabazi yali ayise Papa. The Papa can only be called invited by the head of state munne. Era Museveni yamulekera ekitabo Master Sheet ne bagaa kati amulekedde kyaki ne mugamba Museveni n'omusajja oyo bonna benkanyaki oyo Papa wabaavu baali bamulinze nga bwe mulinda Bishop e Masaka ajja kulya omukolo yajjira ku ggaali n'atuula mu kidaala. Papa aliko eby'obugagga tabyagala nkugambye mbona olubiri lwe Italy yali ayagala dduvaamu. Waliwo wasula waliwo abaki waliwo abatakisi Papa wasula babajjawo olwa security reason zigamba nkwata ababodaboda yagamba sijja kusulamu nga bakomyewo okutuusa nga bakomyewo. Papa yagaana okusula mu lubiri lwe bakomewo be baali bagobyewo. Oyo Papa yagenda n'asala endongo ne bamafiya anti mu Italy bamusindikawo mu Latin America. Era bw'olaba Papa yezinze mu East Africa muno we can get a black Paul. Alinze we Nigeria bamugana ba Nigeria bafere Abamerika bafere yali ayinza okufuuka kardinali mu America bamwita kardinali Machunkusi nga tabba ne babba yasula kerezia paka mpalipasi. Papa John Paul yamuwerekera ku kisaawe Italian police ne bamukwata. Omumerika tasobola kubeera Papa. Nako Cardinal Machunkusi mubbi yali alina ofuuka Papa nga Amerika naye nga mubbi n'asula ekerezia mu Amerika. Yali alindiridde okufuuka Papa omuddugavu alinze nga Abanigeria tebafera ne bofera nga nabo balinga Abamerika bafera oba Papa ne babumamma Abanigeria. Olaba Papa yezinze wano wayinza okuvaawo Papa eyange Cardinal ali Rwanda mu East Africa yini Rwanda. Kagame nkugambye yeyingiza Kagame yasindika amagye Papa na omukafiri atalina wuzu nayingira muzikiti mu Central Africa omukulembeze Papa gwakubira buli lunaku mu Africa Kagame. Amacho olaba nga Rwanda y'amaanyi. Papa ye omukulembeze gwakubira mu Africa His Excellency Kagame. Kagame yeyambisa genocide ku marketing. Papa bamuvunaana eyaliwo mu kiseera ekyo mu second world war obutakondeming Hitler ate nga Mussolini ali mu Italy. Papa teyanyega naye yagamba nti yayirira kakati Papa ono kerezia nebeera haunted why teyavumirira genocide Holocaust y'Abayudaaya. Katonda n'ayamba ekerezia mu modern times ndufuna genocide. Papa sides with Rwanda because of genocide. The youngest cardinal is in where? Kale mzee katika tumalirize n'ekya General Muhoozi. Ajja 230 mu General Muhoozi bwajja. Muhoozi yabakubye. Muhoozi yakubye amagye. Muhoozi nakubye bamubira Israel. We shall not allow. Yabakubye. Kubanga Muhoozi nkugambe. Yafende Muhoozi. Under special operations. Kitiibwa kye. Inza mukwata. Toyina kyenza mugambako. Tadongo kubanga waliwo omuntu waliwo faction eri mu government. Emulwanisa. Museveni must tame his family members ababbi. He must tame his family members. Yes, he must fight corruption. Ate mu Uganda tebakulimbanga. Ababbi tebasukka 10. Mu Uganda ababbi eggwanga lino tebasukka 10. Abatasasula revenue. Tebasasula misolo. Tebasukka 10. Iza akazu. Ka group kali awo. Tono nnyo ke katasula revenue ke katasula kiri only 10 people. Ke kabonyabonye eggwanga lyonna. President balina okukwatako. Museveni aziriyola. Is simple. Agenda banyiga. Akakazo agenda kanyiga. Anti bwatakajiga let me tell you. If you don't surrender cancerous rage. Ombiri gonna bagutema. Yes. Kano omulaba. Kano yasamba ng'omupiira. Nigeria. Timu yamugula. Netegeera nti ayina omutima munafu. Timu ne mutunda. Ndibamugamba Kano.
uyina obuzibu bwo ku mutima bw'oba tokkiriza surgery heart surgery togenda kusamba mupiira under 2 heart surgery sawa 16 okulongoosa omutima sawa 16 nasigala ng'akola ng'asamba. This is what Museveni basanda go anyiga ababbi waliwo akatabo bakayita the art of war kawandika omusajja General Sanzu emyaka 3 BC yakugamba there comes a time when a leader borrows the heads of his friends. The time for Museveni to borrow the heads of his relatives, the time to borrow the heads has come. President Museveni okwata kubakwano be. Museveni must surrender the councillor's race. If he does not do it, anarchy. Umanyi okimanyi abo ba Bobi Wine baali adda nze bwe mba nagenze kwa president Bobi Wine simubala Mayiga simubala tuli bagandana ne kabaka mugandana tuyina katikiro ni kyenyuma ab'olukiiko ne baabubina ab'amasaza baabubina nange ndi wakabina ebyo kati Mayiga yagendayo nkubuulira ne nkugamba nti nze gwenti asimayiga. Revolutions have never been brought by educated people or respected people. Hitler bamugoba mu maje was a foreigner yali ava mu Australia. Hitler bamugoba mu maje nga tasobola kwesimba bwati nakuba salute yali ayina ebbango. Mussolini ebitabo bye yabyezikanga ne bamugoba mu ssomero. Ne Napoleon ni mwennyini. Yes. Ne kaliya yete yasoka kuba nnungi. Kubolidde kaso revolution kati yebe kati Bobi Wine takyasobola kuleeta revolution. Mao takyasobola kuleeta revolution. Gundi revolution egera kuleetebwa bantu Museveni akimanyi. Once you call a man a madman then akumaze. Kati samukazi wo mujjawo omuganti malaya akusinze. Why? The man is going to deploy spies. Kakati Uhuru Kenyatta yamaso mamifu mutamifu. Neda mzee kasoke tuddeyo wali gwe mu Uganda otya revolution ti abantu bajja kweyiwa ku luguudo bana abasajja bendaba nokwata boda z'abaana abo bajja kweyiwa ku luguudo naye omanyi nannyini boda bajjeno ba Lupembe boda bajjeno be bazikulira bana abaana bakolera ba Lupembe bwe batwala bakiyiwa ababoda bayinza okuyiwa gavumenti eno gavumenti eringa boda ekikongoliro n'ekivuvumira kijikuba ekigo teri muntu yali akubye gavumenti gawa amaani. Kati bano bonna ba Bobi Wine boto babala. Bobi Wine bamayi Katikiro Mayiga tomubala abo tebayina. Kusula gavumenti ya Museveni nga takoze tamumanyi. Bali eyo mu owino. Agenda kubeera muyaye nga zebwati. Ade ku Twitter abantu bayikeko. Nabagambi nti ekigali omusajja yajja bwati. Naga nti have started a political party. Nga Rwanda tekkiriza multi party. Aberimana namukwatirawo. Nga yekka yennyini yali mu kibiina ekyo yamukwata Aberimana there. Ono omusajja ow'ebuyindi Modi Katikiro wa buyindi aliko kati yatandika naki yagamba nti nze ni muhindu abahindu tebalya nte bali abayindi bali embogo nayo nagiwera saawula nyama ya mbogo nayaje bamuyita muyaje batta omukazi omuyindi omwana omuhindu bamukwatira mu train ne bamutta. Oyo Modi yakwata revenge mission natta abasiramu 300 bonna ne bamudisi. Ono prime minister wendi yaliko yatta abasiramu 300 gendo kiso lwakutta bayindu batta omwana omuhindu omu na hindu radicalist. America ne Bungereza zonna nezimu blacklisting naye yagenda ewabwe Gujulati n'abaga nti buli abba ekikumi kya India ntema mukono siri musiramu n'agoba corruption bwa India nga banama muyita musiru. This man defeated the Congolese party twice. Onaliko prime minister wa India yakuba Congolese party yawano yali atandiseewo factory ye ya phosphate ne bamubba. Prime Minister India naye bamubira ko wano abafere ba wano bamubba. Attention waliwo president webwera atamanyi
Kikwete used to call me. President Tanzania yakubiranga. Hey. Kikwete. Yes. How is my brother Bichi? I have a farm in Tanzania. Olina farm in Tanzania. Yes, I'm known there. Wane mutukula wano. Mutukula. Kakati nze kubodya nenkugamba nti tewali muntu w'amaanyi yali asudde gavumenti. Hitira yayogeranga ebyobusiru babita bya busiru. Hitira yagamba the Versailles settlement gwe wagisoma mu history. Versailles settlement we bayimiriyetinga indemnity German ne bagisingisa omusango. Naye omanyi gundi bwe yagamba Hitira bwe mumpa obwa chancellor tewali mu Germany agenda kuwa musolo fete twafiirwa abantu bye byamuweesa akalulu. Hitira bamuwangula yawangula n'akalulu aka kamu nenga ngate mu ava mu Austria nenga byayogera byakiyaaye nga tebitegeerekeka nenga abantu bebaagala okuwulira kize bwe mumpa obululu Germany tegenda kuddamu kusasula musolo temugenda kuddamu kubonaabona indemnity Versailles settlement fete twafiirwa abantu abangereza ne bagamba Abafaransa nti naye banna lwaki Germany temugise omungereza n'alemerako sitakanga. What happened? Hitler n'afuuka. Hitler ye musajja yakola a 10 points program zonna naziseka mu nkola. Germany. Hitler buli kyayogera yakissa mu nkola. Hitler yayita ambassador wa France e Berlin ng'agenda kulumba France namuganda yomanyi lwaki mutubawangula lwaki aba Germany bawangula Abafaransa namuganda nti tetumanyi nayita Omujamani saluti n'akuba namugamba koza Hitler ayina eddirisa omutali mitayimbwa omuserikale wa Germany najja nakumba ne tanawulira kitanga amugamba nti yimirira yayita mudirisa n'afa n'abuuza ambasada bwa France nti mwe mwina discipline eyo ti omusirikale ayinza okukumba n'ayita mu ddinisa ng'akyakumba n'agwa wansi. Hitler yamutwala mu kalina n'ayita omujaasi Omujamani n'amuyita decorated n'amugamba nti ayogera n'ambasada wa Bufalansa n'akuba saluti n'amugamba koze eddirisa lijjemuki emitayimbwa omusajja agenda okulaba tannawulirayo kiragiro kyaki kya Hitler kimugamba nti simama wuko yayita mu ddirisa n'afa kalina 17. Kyogedde kituufu kubanga bw'osoma history Germany ekuba nnyo Bufalansa kuva mirembe gy'aba Bismarck Germany ekuba Bufalansa. That's why the French use their colonial territories as overseas provinces. France eri modern today yavaawa mu matwale bayina ekiti kyabwe ekyakkali ngono bwawangula munne onakikomyawo onawangula munne. But what I don't know, the French don't hate the Germans. Faransa tebakyawa Abagermans. Abafalansa tebaagala Abangereza kyo kituufu. They don't hate the Germans. Abagermani babayisizza bubi naye tebabakyawa. Gundi yagamba Charles de Gaulle president wa France gundi Hitler yabagamba nti munzikirize mpitemu ngende nkube Bungereza olemeramu. Museveni Charles de Gaulle bafaanagana. Museveni asobola okufaanana Metternich wa Australia Prince Metternich every conference is here eyaleeta Congress system. But in 1848 bakitubuuzanga what did the 1848 revolutions have in common? Poverty. Bwavu. Metternich yadduka okuva mu kibuga Vienna ngaddukanga mulalu on a forged passport. Kati kyoga President Museveni watakwata ku nguzi ku bwavu. Government ene eyinza okugwa ne badduka. Museveni alina challenges n'obwavu. Obwavu bwabungi obubbi ababbi ogambye bali 10 ne nepotism abakwate nti nkubuulira ne nkuga nti gundi Robert singa I don't know wali nakugamba nti gende Makerere onzigireyo pepa ya Kalugere change of wind wind naginoonya n'embula mu library Makerere terimu waliwo yagijjayo singa mutabani wa Kalugere agimanyi ono yawasa mwera wa president Kalugere agamba ki
Kalugira ayogera ku Tolobert. Dokita we yali mwana we. Mr. Defense Mukoddomiwe. Owa finance Mukoddomiwe. Yazaala abaana bawala bangi. Nalowooza alina safety. Sergeant Doe came from nowhere. N'abatta bonna. Bagamba Tolobert nti tukutendekera amagye no. Mutwale bana bazaalirana ba Sergeant Doe. Bano baali banigulo. Who accept them? Mubutu bamugamba tukutendekera amagye abayizayidi jaa njagala baki ba mercenaries. So nga tumaliriza President Museveni omugambye akwate ku nguzi. Yes. Ababbi balina okukwatibwako. Yes. Oba ba member of the first family babanyige. Yes. Bakole n'ekubwavu. Era nga Mayanja bwagambye nti land board zazigobye. Minister Mayanja yagobye land board. Should reconsider the powers of the local government. Tusanga omusajja ono magezi opposite of his name. The minister akoze nnyo. Yes. Honorable Mayanja w'ebyettaka akoze nnyo ka land board zo twazigobye. Yabasaba baleete report tebazireetanga. Nangamba do you know why? Bagamba they are selling land belonging to government. Batunda ettaka lya government. Ebitebi ba district babitema n'abasiramu bwe bali. Land board zo za abasiramu badira omuzikiti ne bagutujjako ettaka lyagwo ne bagutunda. Ettaka ne balitunda. Tugenda ku developinga. Beeyambisa development. Beeyambisa. Kakati Museveni ministry ziri education yagikutteko. N'abagambye nti I want these teachers who have been pampered by New Vision and Monitor and other newspapers to be against the best teachers in Uganda, where they teach and their product. The second proposal of mine is that if Buddha rejected one point of Munana, why should we give Buddha an opportunity? I'm selecting. Wagano one wa point of Munana go to Babumeka. Babona. Essomero eddala ne limutwala Buddo Kisubya ne St. Mary's ne limutwala n'afuna buna mugondi mu secondary school n'afuna munaana. Why do you pick him? Gwani gwe libumbuzi. And I'm proposing that one, the students, we should operate education on the basis of the Premier League. A Premier League club brings an player. Once he excels, you pay them. This should apply to students, British students. When a British student was rejected by Buddo, Kisubi and St. Mary's. Score. Government emwesente. Okumutwala ntusasule. Singa omwana amasomero gano ag'amaanyi gamugoba. N'ayita. Bw'ayita government emusasule. Nga mulindwa bayinaani. St. Mary's. Tiimu ye. Kintu n'ekyo kijja kukola. I'm telling you. Si kibi. You rejected a student ate na performing. Mumusasule. Lwaki otuula? Selection is. Gwali ki? Emmere gwe wagifumbye. Kale mzee tetugenda kusukka wano. We must revolutionize education. Me, what I'm saying, now that the president has handled corruption in education, I'm telling you, what we should do, we should not waste time. Mulema kudya amasomero ako ga St. Mary's ga Buddo gaani. Gaseeta. Mugaleke. We have the Chimaka graduates and we have the Sandhurst graduates. Namwe kyebuba mukola. Mbogati gabanya abaana ssente. Anti mu nsi abo bagagga mubaleke. Abaana babagagga gye basomera babaleke. Ssente ze muba muteekamu e Buddo. St. Mary's ani ziteeke mu baavu ki? Mu baavu bano. Nze bwe nkolewa. Amasomero g'abagagga gabeerewo n'ag'abaavu gabeerewo. Afrika twafiiriddwa mu lumbe. Okugulira abaavudde Kampala bbiya. Ngula walagi w'oku kyalo. Ne banwa ku kyalo ne batamiira. Ono atunda akaliga atunda omwenge ku kyalo ampuliramu. Ne bwe nkubula ekidomola n'enkiyiwa. Naye ono omukazi w'oku kyalo naye ategedde. Mutawona wa Mirundi akoze yazze. N'ogula omwenge abatamiivu ku kyalo ne banwa. Olugambo ne luyita. Sisobola kuleeta motoka ya bbiya. Ya Naire Brewery. Siyambe ba ku kyalo. Bate bajja bbina. This money will not percolate. But if oba bafa nze bidomola bya wala jimbigulawa. Kati government mu kifo ky'okuteeka ssente. Yes.
mugabagagga olwedde gavumenti ekkirize tyago ga buddo ga St Mary's gabagagga gaseeta egaveeko erabirire Ekwata- gana agali ekwata obubi amasomero gaayo ga public schools naye ng'abaana Gannakivubo bayise mu bbulu. public schools okubajjawo mala basasula osasula ki naye temuyinza kukkiriza nti ye buddu kyuma kya nkoko namiryango kyuma kya nkoko St Mary's kyuma kya nkoko kale fe twasomerawo eseetaawo bwe kyalula amagi ng'omulala akola atwala butwazi no you rejected the student naye teyaya fees kati fe abasomera Ebiriyo. fees nazo zisusse miliyoni 3 nabo babateekeko okwo ku regulation lwaki twa reducing price ya oil ya fuel olunaku lw'oyingira okuvuga emmotoka oyingidde mu kiraabu ndala olina okugula amafuta olina okugula emipiira wagireeta enywa amata era amafuta erina yes kakati nkubuulira neggamba problemu ya Uganda is not to fix prices or to fix school fees muve mu bintu by'abantu muve ku nnyanja mumutta abavubi waliwo omusajja omuvubi yalina ttiimu ya mupiira naye olwakamiro ne balumba ennuni y'empuuta abasoga ne mubabbako ebikajjo byabwe ab'e Masaka ne mubajjako emusenyu ne mugubba mu Lwera. You are with these people to operate economy bagireke muve mu economy. Museveni should liberate this economy. You cannot have monopoly. Nobeera n'amata, nobeera n'ennyama, nobeera n'eki, n'okwata obufudembe bwa bukedde. Ennyama bagiteeka mu fulude. Nga bagiteeka mu kyekale. Omusajja nobeera n'amata nga yalina. They found out that 40 companies in the Ministry of Education belong to one person. Kampuni 40 za muntu omu ze zikola kyoko, ze zikola full scapu. Kituufu nga za muntu omu. Ogu kituufu mu Uganda ebintu byonna by'abantu. Moment Museveni give the independence to the economy, informal economy. Ababa mazi bwe tofaayo Museveni agenda n'agamba you see you are importing. I had somebody you are consumables gwe biseere bye ba importing. Sijja kugula suuti ya kayino suuti togira, sijja kugula suuti ya mu kisenye, sijja kugula ngatto eno egenda ku mbaga n'etakomawo sole n'egweri wama yagala buy Uganda build Uganda zino za miliyoni 3 esuuti ya mmeka kadde busatu fa mutuleke kati woli awuyambadde obukadde 5 ne ku lumbe ne ku mbaga kuliko abali empombo z'enkoko fe tulina discipline abali empombo z'enkoko oluwombo lw'enkoko ne beruwa wansi mu lumbe abanaku baluzaayo fe mutuleke mwabazine gavumenti yekola ekintu ekimu ate nabagamba what exposes government abana baabwe tebaliiwo bali bweru bali olabyeyo nga bigezo bifulumye mwana wa minisita aleefulusi abana baabwe babajjawo MPR yakomyewo temuli mu baana bakola mu gavumenti MPR kaye yabadde musomi mwana wa Namuganda abana baabwe bali bweru ababwe badduka dda senior 6 bwadde temubera mu education tuli basiru mutuleke wamma kyogereke abana ba minisita tebaliimu mukwata amasomero gammwe babatwala dda bweru era mu Uganda wali mu Kampala waliwo bayitanga sawuli yaako gwe tewalabawo kati bazimbawo sawuli yaako katobuuza mazzi gakunaako sawuli yaako teri toyi sawuli yaako naye abantu bagendanga mu sawuli yaako tewali toyi nga n'amazzi g'okunaaba temuli kati mumwawule kyeno sawuli yaako ne hoteli bazigamba 5 star fe mutuleke mu abaana bamwe badduka dda mu Uganda bali bweru kubanga tewali mwana wa minisita ali wano asomera wano are fools are tewali baana babajjeno mwabalabyeko abaana babajjeno mwabalabyeko abakola mu revenue tebaliiwo kati education baleeta populism political rhetoric mukendeze sente mukendeze school fees ebyenjigiriza babita intentionally tukyasobola okusomesa abaana baffe mu masomero agalina standard mutuleke President Museveni yajjemu ajjemu gundi zino public schools not everybody mu America if you go to Britain is only John Major and Churchill
who went through bad schools. The rest come from Buddo. Ba Prime Minister ba Bungereza bonna basomera masomero malungi. Yes. John Major ne Churchill. Churchill rutata we yamugamba nti nkwegayiridde. Be batasomerayo. Obudde ebigezo bingi nnyo naye ite ebyamaje. Churchill ye ali mu yes. Naffe mu Baganda tukugamba oyo yakulya mu kisaakaate. Mwana wa mu kisaakaate. Yakulya mu kisaakaate. Kyono yasomera Seeta. Kati amasomero mugatulekere mwawulemu. Agamwe. Ennyama y'abako. Oluwombo lwabako n'olusaniya. Kale. Gavumenti ye enywerere kuki? Ku lusaniya public schools. Amasomero gano egafeeko. Ekyokubiri nti omwana Buddo gwe yagoba ne St. Mary's gwe yagoba ne Namagunga gwe yagoba ne Gayaza gwe yagoba mu P7 naayita ebigezo bya senior 4 okumujjayo mutwala bamugule like sokasita ate bajja mugula kubanga baagala bayise ku senior ki 4 ekyo tukitegedde bulungi kati nga tumaliriza muzeeyi ekyo sembayo kati mwami Lwabogo ye mwalekeddawo kumukuba sikubanga ko Lwabogo yayina gurupu ye to fight me yabadde akulwanyisa. But what pains me is now that Museveni has blocked my money. President Museveni said Museveni has blocked my money. Muhoza has blocked my money that he wants the battle to continue. Why don't you allow me to get money? Bagala osigale ng'omulwanisa. Anti nze bawulira boogera nabalabye. Oba Muhoza ayagala nga nkamuwa ka video tape. Bagambye Muhoza is using me. Jeno Muhoza akweyambisa. Neyambisa. Okuba mukoddomi we. Naye Mwenda yabagamba ekintu kibu. Nti I found when I was driving to Entebbe on Entebbe highway, I realized that Mirundi was with me. Mwenda yandaba mu motoka ye. And Mwenda asked me, where did you board my vehicle? I said, from where you started. We engaged in a discussion. Ask Mwenda. Then Mwenda panicked. When I saw Mwenda panicking, the motoka ninjivaamu. Mwenda I crossed the road. Mwenda yali agenda okuntomera nakuba ekisinga emmotoka ye ya $5,000,000 terinako na insurance. No, Andrew Mwenda gye yatomeza ku express. Yakulabamu mu mmotoka ye. Kakati when Mwenda was taken to hospital, he saw me there and I saw him. Nenga tewali mulala ndaba. Mwenda said, the money is there. The money is there. So, Mwenda went back and reported. N'abagamba nti omusajja mulabye mu mmotoka yange, nemugamba nti omusajja omutya. Mwenda n'abagamba nti omusajja mulabye. Kakati is not Muhoza, is not anybody. Naye Mwenda yabagamba nti omusajja alina amagini. Waliwo meeting emu. Nali mu room nga nabo mwebali. Ne mbaweereza message nga bamaze okute. Ne baga somebody is inside this house. Bano nyumba yonna nga kale tetugenda kusukka. Kakati waliwo time lubagamba nti bagenda kunsiba. Airanga utafiire and my other life. Ne bagenda kunsiba. Prepare for sale for me. Bagenda ababwino bakuba bandabira emutukula ku board. Ne bandaba emalaba ku board nga ndi mu Kampala. Kale tetugenda kusukka wano muzeeyi. Beebaza nnyo abantu baffe abatuwagidde ne betutambudde nabo. Bangi bambi ye Bobi Wine yaweddemu. Bobi Wine yetakyalina mulama saagala tumwogere nako tujjamu wa discussion. Ye gundi olulala. Ono ani Mayiga Katikkiro yasigaza kewuba mu mpale tayina eyagwa ketuve wana yasigaza kewuba Mayiga ina kewuba mu mpale tayina kalala. Kakati ono bamukanga muzeeyi ketumalirize ono mukyala seninde tujja kutandikira awo.